zanga sente za bantu siza mwe bana babalie Lete ebyo video mu agenda kola agenda kusula abakulembeze abadde message birimu nenge ebintu byayisa tebirimu ka nze ndi eno waggulu osobola okulinnya piki Ekikwekweto kino tukedde ku makya leero nga nkulembedde abakulembeze bannange aba Mukono Central Division okugenda okuyamba abantu baffe ab'ekibuga Mukono abali mu kubbibwa n'okusoloza ensimbi zitali mu mateeka. Kiri nti twawandiika Town Clerk wa Mukono Municipality nga tumusaba ayimirize okusoloza ensimbi ez'oku makubo zitwa street parking nga emitendera tegyagobererwa ng'aleeta abantu abo okusoloza ate nga n'enkola nayo si nnungamu n'abantu b'ekibuga Mukono nga tebategeera musolo ogwo. Tumusaba nti asooka alindeko tusooke tufune ebirowoozo by'abantu bannamukono ate naffe ng'abakulembeze tulongose omulimu guno n'ayimiriza abakulu abaali bakola ate oluvannyuma
ne batugamba nti bo basaze amagezi ne bamulaba ng'omuntu n'addabayo okubazaako ku nguudo. Kale tubadde tutasaba abantu baffe ab'ekibuga Mukono obutaddamu kusosola nsimbi zino paka nga tumaze okulungamya ensimbi zino ezisoloozebwa. Ffe nga Central Division mu myezi 16 twalwerere nga tufuna obukadde 2 bwe bukadde ndoza 36 oba 32 naye twakafunako obukadde 2. Ensimbi zino ziribwa abantu ssekinnoomu naye n'omusolo gwennyini nagwo teguli befitting mu bantu b'e Mukono. Basoloza ku nguudo za gavumenti za UNRA, enguudo ezaffe teziddemarcated ate era zitemye okukola. Ne tugamba nti emisolo mingi gye tujja ku bantu b'e Mukono ogwa street parking tusobole okuba nga tugwerekereza. Waliwo ebifo ebagusoloozaamu, gamba omuntu azze ku famasi kugula ddagala ne bamusolooza. Omuntu ayimiridde mu katale kugula mmere agenda awa abaana be agenda okuvaayo nga mwaka bakitaddemu ekijegere. Ne tulowooza nti tulina n'okukkaanya ku bifo biki ebyo bye balina okusoloozamu omusolo ogwo. Ne tugamba leka tuddeyo tulungamye ensonga zino tuleke tuddemu tufune omuntu akola nga ffenna tutambulira mu pipeline. Erinnya Namukono Central kansala omulonde wa Ntaawo Nakabago Ward ku Mukono Central Division ate era chairperson Community Development and Production wano mu Mukono Central Division. Atuvuddeyo n'ekikolwa ekyo olwaleero olw'obujoozi n'okutyoboolebwa bannaffe Mwami Kiseka Town Clerk wa Municipality bw'ayolesezza ne batendala be era nga twebuuza nti ekigendererwa ekikusifu kye kiriwa kubanga bw'oba omanyi nti abantu b'ogenda okuwa omuntu oyo bakolera bali eri wansi ku division tetulaba nsonga lwaki toyita chairman waffe ne town clerk ne executive oba n'abantu ab'obukiiko nga ffe ne tutuula wamu n'otugamba nti bannaaye tendala yonna biki bye mukaanyaako kuba ffe abamanyi omuntu wa wansi ekimuluma nekyayagala naye tosobola kujja eri muntu yonna gy'omugje tetumanyi kimuluma n'oleeta omuntu atandika okugerekera abantu ebisale bwati omuntu apaakingawo eddakiika 2 gula mugaati n'asanga akapande akaliko ka nusu 10. Tebakoma okwo ne bamusiba ekijegere n'amuwa fayini ya miliyoni ya $5,000. Twakirabye nga ffe abalondebwa abantu ate nga twaweerezebwa wano baweereza na kubalwanirira ng'ekyo ekikolwa si kituufu n'akamu n'ak'eddagala. Olwedda abantu omuntu aba ayagala akozesa emmotoka ye n'atandika okweraliikirira butya bw'agenda okubeerawo okuyimira mu ddakiika 2-3 ate asangibweko akapande. Kikolwa kya bujoozi nnyo, kya kutyoboolebwa, kya kunyomebwa era tuwooninga ne sekuwooninga nti oba beeyita basajja bakeere enkya bakole omulimu gwe gumu oba batwala mu mbuga z'amateeka tulirwedde okubenganga kubanga ffe aba division ffe tuvunaanyizibwa ku tenders ezo so si municipality wadde nti baweebwa contracts kuva ku municipality. Nsigadde Namukono Central bw'ayita kansala omulondo wa Ntaawo Nakabago Ward. Baffe abakulembeze b'ekibuga kino Mukono oluvannyuma lw'okulaba nga ensonga y'okujja omusolo gwa parking ku bantu mu kibuga Mukono twakizuulamu ebituli byali bingi. Ekisooka municipality teyasooka kutwebuuzaako nga ffe abakulembeze abawansi abavunaanyizibwa kukuŋŋaanya omusolo. Ekyokubiri etteeka lya local government ligamba nti end user yayina obuvunaanyizibwa obusaba nti sisobola kukola kintu kino bampeereza omuntu asobola okukola ekintu ekyo. Kati mu keesi eno nti ffe abavunaanyizibwa kusolooza omusolo Mukono Central Division municipality bw'eba eyagala okuleeta contractor yino batendala okubaako omulimu gwakola ku lwaffe tulina kubanga ffe abakoze recommendation resolution tugikolangako mu council so kiba kitegeeza nti baatusibako baatukakatikako omuntu twakkiriza omwaka ogusooka n'akola era ne tubawa recommendation zaffe lwaki twali tutumwetaaga. Ekyokubiri amaze omwaka mulamba ng'asolooza tatuwangako ku ssente nga bo municipality baga nti abadde atuwa ssente. Ekyo kya bulimba akawunti zaffe teziggyako ssente za street parking. Ekyokusatu so nga council twalizolovinga nti street parking ayimirire okutuusa nga wamaze okubeerawo harmony wakati waffe ne municipality yamutusibako. Contract yabwe bwe yaggwako twalowooza nti bagenda kujja tule ku mmeeza tukkaanye ku bimu ku byali bitagenda bulungi tusobole okugenda obinnyonnyola abantu baffe abaatu. Erinnya eryange nze Sali Zaidi Kabugo, nze mumyuka wa ssentebe w'ekibuga kino. Ssebo ku kibuuzo ky'obuuzizza ffe nga Mukono Central Division Council twalizolovinga ne tugamba nti street parking mu kibuga eveemu nga tulina ensonga zaffe kubanga ekisooka
nga municipal council kyasooka natwebuuzaako ng'etuwa ba service providers bano nga ffe ba end users. Kakati ate nga n'ekyokubiri enguudo zino ezisolozebwako omusolo guno ziza municipal council, enguudo zino za UNRA. Kugamba nga mu buli mbeera yonna olaba nti ekikolebwa kiri bweru w'amateeka. N'olwekyo tugenza okulaba nga bannamukono n'abantu abalala abayita mu kibuga kyaffe nga bayita mu kunyigirizibwa okungi, kubanga omusolo oguba gyetekebwako kisooka ogukolebwa bweru w'amateeka, era ne tukkiririza wamu ffenna ne tukkaanya nti tetujja gukkiriza kugenda mu maaso. Bannaffe bano tubawadde ekiseera era twalina engagements nnyingi ne municipal RCC waffe ng'ate bo bakiraiminga nti buli mwezi babadde batuwa ssente era nga balina mu bitabo byabwe bibagamba nti bakatuwa miliyoni 12, ekintu ekitali kituufu, oba miliyoni 24, ekintu ekitali kituufu. Kakati tugenza okulaba nga omusolo guno tegutukasa, gaffe division ensimbi tezituuka ate nga ne bannamukono gubanyigiriza okukamala. N'olwekyo ne tukkaanya ne tugamba nti katuveeyo ffenna lumu tugende omusolo guno tugulwanyise okutuusa nga Mukono Municipal Council ekkiriza n'eddamu n'etuula ate nga naffe etwengeejinze ne tuba ne input yaffe mu kintu kino. So y'ensonga lwaki olwali Amanya agange nze Najjemba Ssenkungu Juliet. Tuvuddeyo ku nsonga ya parking street ya parking. Ekizibu kyonna ekiriwo twali mu kukwatagana ne bannaffe town clerk wa municipality kubanga engeri ya street parking gye bagikwatamu teri mu bwerufu bwayo. Ssente ze baateekawo okusasula tulaba nga mpitirivu zinyigiriza bannamukono. So omuntu buli wootuuka okupaakinga n'ogenda ku supermarket ezo ndowooza zisasula street parking. Naye eno emmotoka ez'okupaakingawo oli afune kasitoma kuba buli omu anoonya kawogo ate bamuggyako. Bakasitoma ne batandika okudduka okuba nga tebakyapaakinga ku makubo. Ow'edduuka, famasi zonna babaggyako emmotoka olugiteekawo booti buli ddakiika, bo babala buli ddakiika, buli sitisi obwo babukozesa kumala ddakiika. Omuntu munnamukono agenda okutambula mu kibuga ky'e Mukono olunaku osobola okusipendinga omutwalo kubanga buli wootuuka oba buli ssaawa n'ebeera ng'olina ogisasulira. Kale nno twalibadde tugamba munnaffe mukwano gwaffe nnyo town clerk wa municipality nti okuteesa kukira okuddaawo okkaayana oba okulwana. Twateesa naye nga chairman bwe yabagambyeko, naye munnange batunyooma. Naye bagenda ne bagamba nti oba ffe tuli bato oba bo ne beefuulanga balowooza nti oba tetutegeera bulungi. Naye singa bwe twasooka omunnyonnyola ne tumugamba ekintu kino ffe tukirabamu bulala. Emmotoka z'abantu bazikwata, oli najja n'agamba kansala bammanje akakadde kalamba nti nalemererwa okusasula street parking. Naye ng'oli aleeta mmere ya nkoko oba mukene mu industry area waatutte ku kyuma abo tubasolooza oba space ye agisasulira ate tebalongoosaayo. Naye bambi bamusibako ekijegere. Kati bannamukono bonna ne babeera nga batulaba bubi ate ng'omusolo ewaffe tegutuuka. Ssente ezo tetuzirabako era tubabuuza ziriwa ze mututemedde omwezi ezizze enguudo abantu batubanja enguudo. Kuba kibeera kirungi nnyo omuntu omugamba nti ssente ezo bwe zijja anti kwe tulima enguudo kwe tukola kino, naye tebatuwa. Bannaffe bonna balina ebintu bye baaleeta ate endala ze baakwata naye ng'ate tezijja eno. Mubabuuza ssente ziragawa, tebannyonnyola, ziba zaabwe. Kitegeera bakikolola bo ne beekolera ebyabwe, bateekayo emisolo gyabwe naye gavumenti tegifunamu. Sisuubira nti nno gavumenti kyetefunamu. Ffe tetuli mu kulwanyisa gavumenti, tetuli mu kugamba nti oba tuli mu ntalo ya byabufuzi. Kye tuliko abantu ekyo kye bannaffe bannamukono kye tubagamba kye bafuna oba kye mutugambye ddala kye kituufu ffenna kye tukola. Kati ssente ezo omuntu olunaku ne bamuggyako omutwalo olw'okuba atambulidde wano mu kitundu kyaffe Mukono, olw'okuba yapaakinzeeko ku Lwebugerere n'ajja ku ky'e Nabuti agenda wali mu Bank of Africa nawo n'omuggyako omusolo n'omusasuza ate ng'oyo wa banka naye asasula. Kati bannaffe bano ne babeera nga baagala kutuddukako mu kibuga. Bambi abateekawo bizinensi zaabwe tebakyakola. Abatunda ennyama ku Lwebugerere bo tebakyakolerako ddala kubanga lulinga omuntu avaamu n'amugamba ntemera, naye bw'akutemera osanzewo abantu 4 oli atema ennyama buli ssaawa eyitawo baba bakwongera akalala, buli ssaawa eyitawo baba bakwongera akalala. Ate ffe bwe nawuliddeko nga chairman yagamba
ti obusolo bwe babeera batuwadde omwezi batuwa emitwalo 15 ng'emmotoka ogikyajinga omutwalo n'okusingawo ate n'olyoka okwata emitwalo 15 mu bujoleeta okwo si kunyooma na kuyisaamu bantu maaso. Kale nno munnange mwami tawuni clerk ssebo obadde otusiibudde oba wabadde otusiibudde ng'ogenda wali badde ogenda mu mutima mulungi ate n'otoddamu kubanga ttenda yali yaggwako ate n'olema kulekawo ntalo. Bannamukono ekisooka baakoowa entalo twabasabanga akalulu nga batugamba tukooye entalo tukooye okulwanagana naye bannaffe mmwe abakozi ba gavumenti bonna mwagala ng'ebyokulwana bye bibanyumira naffe era baatulonda tumanyimu okulwana akatonotono naye lwakuba olumu tukola obuntu bulamu netugamba bakama baffe baatugaana okulwana era twamaze kudda eno tubagamba kino ne bagamba mukikoleko. So bannamukono bwe baba batugambye mukikoleko ab'omu industry eri yanzaawo ninawo abantu bange bavuga biroole emmere ya nkoko mukene baani ne kasooli ne bagamba tufe oli nakkubira emmotoka yange baagisibye kansala nnyamba nga tolina bw'osobola muyamba kati ge gamanyi ge tuvuddeyo ate tukyavaayo. Mpulidde nti bagenda tuwawaabira kya mukisa mulungi ffe tuli ttiimu era tujja kusigala nga tukola nga ttiimu. People power. Omulwadde Tokera ddala amanya gange nze Kimba Fred kansala akigirira ggulu waadi Kitete olw'ekisa kya Katonda nze nkulira akakiiko akatesitesi k'emirimu oba akakulira emirimu akabayita aka works and security mu kibuga. Okusookera ddala ngenda kwogera ku nsonga ya street parking. Street parking mu kibuga Mukono tetukkiriziganyanga nayo ffe abakulembeze aba Mukono Central Division ate nga ffe tusolooza emisolo egyo. Emisolo egyo Mukono Central Division yegino gisolooza. Mukono Municipality yegaba ki control tender. Kati ekinewunyisa kuba nti abaami abo aba street parking bakola omulimu gwabwe mu ngeri y'ekivandulo. Omulimu ogwo twatunulira nga mubi ogw'okusolooza abantu ssente. Batugamba nti basolooza ku street parking. Mukono tebalinawo bannawe ba gazeti nga street parking ze balina kugyamu ki musolo. Kati nganze chairman wa works and security akulira abeera mu nteekateeka y'okukola emirimu akakiiko akakulira emirimu nga ndaba kyabwe si kya buvunaanyizibwa okubanga basolooza street parking. Contract yaabwe yaggwako ne batugamba nti bagenda kuyita abantu bakole ki baddemu basabe tulabe nga bakutereeza enguudo ekisooka si nkole naye ate bazisoloozaako ssente za street parking. Tewaliwo kiraga nti nno nti oba kino eno street osanga abantu babasibye enjegere omuntu agenda wali gula nnyaanya mu katale oba akyamyeko ku dduuka gula mazzi oli ne bamukuba olujegere nti tukusaba ssente za street parking. Ffe nga Mukono Central Division tetugenda kikkiriza. Mwami Kisekka tumulabula ate naddala nze nga chairman akulira akakiiko Kalamba obutaddamu kwesitigiriza na kwetumiikiriza kutuula mu busaka na kutuula bbalibbali wankubo na bizimbe n'akola contract nga alina abantu babiri nga bali babiri bokka. Ono Mukono alina ttenda kati zagenze agabagaba ng'azigaba ng'omuntu omu kuyimirira eri olw'okuba omuntu azze kati olw'okuba amanyi agenda kuvaawo ne Mukono agenda kutuviira oba anaatera okuvaawo okukyusibwa ye ayagala akibuga aleke ng'akyonoonye ffe tutandika okubonaabona n'ekibuga kyaleseemu emizogobano. Tetugenda kikkiriza era aba contract ya street parking twabagobye kyova olaba olwaleero tukedde ne chairman waffe omulungi Mwami Kabanda Robert Peter wamu n'abakulembeze bonna be tulina aba Mukono Central Division ne tutalawo nti street parking olwaleero nga bwe twali twasaba tuyimirire paka lwe tulirabanga enguudo zikoleddwa tutereezeza ekibuga tulimanya nti wano weetaaga okusoloozebwa. So si buli kusolooza buli muntu obulaba nti olwawo tukedde ne tuwamba ebintu ebyo obutaawo ne receipts nga twagala baddeyo bagambe bakama baabwe n'oyo gwe bakola naye endagaano ey'abantu ababiri. Kino ekibuga kyetengeredde tetwetwagala muntu kujja atandike okuba nti n'olw'okuba amanyi nti ye alina ebikolobero kyajja atandika okukola ebintu ebimalawo ekibuga kyaffe okukisaanyaawo. Tetugenda kikkiriza era Mwami Kisekka mulabula ne serulabula yenna n'abo bonna abayita mu nkwesukwesu okujja okukola